The Newsroom, where untold story is revealed. Kitange we yafa Mpuuga wampamba bugu. Bwe namwabiza olume oyo mujega namuyita no muyita oyo. Teyampa na mabugu. Mpuuga tali yambula bitano. Okujja kongo okoze umanyi okujja kongo lese UPDF anti kati oli mukozi wa government. Anti mukozi wa government. Maruka yatamulya ya government. Mpuuga tunyonyolera andi cruiser yerunana wagifuna otya. Buli commissioner ina bu TX. Gwe tubulire yennene wagijjawa. Owai mbuliro yo baba yajja sente mu nsawo ye n'ayamba ku mugenzi nkujingwange mwongerezeeko. Ezo sente bazijja wali n'atema nti bantemere ntwalire empe ku mugenzi. Oyo just messenger. Oli dese bwe bakutuma sente zitwala muzikiti nga bakutumya tereka kwefuula nti zizo. I celebrate me now. I celebrate people who don't know. The so-called foot soldiers are being used to do things that are not tenable at all. For survival. They are not, yes, they are not sustainable. They are being misled. They don't know. Honorable Lutamaguzi Semakula atabukidde Mathias Mpuuga nsamba nkugambye tamulekedde kalungi yadda akamu n'akeddagala ate ye Frank Gashumba nkugambye naye kyekimu yeyambulidde Mpuuga labanno byamulangidde nkugambye si byangu ebyabadde e Masaka. Lutamaguzi atabukidde kungu omukozi wa Sanyuka NBS lwakubeera nga mbiyeyisanga ekitagasa. Beyond the Newsroom nkusaba video soko jimpereka like ate bojiwa like bojiwadde muliro ogukitamuza okutuuka ku research nomu nawe atana subscribinga nkusaba soko subscribinga tusolotamuza ensonga buterevu nnyo nnyini ddala nkankwe video eno ate tusobola okubeera nga tweyongerayo. Why is your focus on NUP? Yet NUP is not in power. Why is it that your major focus everywhere NUP when NUP ne bwokolwa bagamba NUP bakolodde? Okimanya ekyo? Kati ne waliwo ne kamera ezitunula emmere mu mmere ya NUP leero baalidde nnyama leero baalidde katogo. Why can't you focus kwenaalemu eri in charge of your country gwe n'ogenda mu ddwaliro teri ddagala amakubo gonna gaafa abasajja beewoze public date n'omwana wo gw'otonnazaala gwe kungu ne bamubanja kati $3.5 million. Why can't you focus kwenaalemu eremezaawo omusajja 81 years old nga n'ebiwandiiko kati babimutega ne babiwandiika ne bategayo signature. Omubaka Honorable Lutamaguzi Semakula ono n'avudde mu mbeera n'abuuza kungu lwaki weesiba nnyo ku Nuupu na buli ekituukawo nga mujoogerera amafuukuule. Ono nno waneeno waasinziridde n'ategeeza nti Mathias Mpuuga nsamba ne banne Anita Among bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bagezaako okuba nga bakyankalanya okuziika kwa Muhammad Ssegirinya. Kati ono yabadde mu revolution mwennyini omukadde we tukukkiriza gwe wamuzaala but obadde tokyamulinako vunaanyizibwa ng'ono muntu wa ggwanga ng'olina kuwuliriza buliza era n'Empuuga yakiikirira wali eri mukwano gwamu. Ye twamugambye nti gwe beera eri ku siteeti eyammwe ku kisaawe ffe tuli wano. Walabyeyo ababadde ku kisaawe era yabaddeyo n'emiwumbo gy'emmere gyabwe gye baagize simayo bayagikoze eki kyetumanyi naye ffe twabadde ekitututte kusabira mukwano gwaffe nga tumukubira saluti tumugamba olwanyi olutalo. Ebiwayi bibiri mu kufa kwa It doesn't matter. Ebiwayi ekimu kyabadde eri nga kiri kugundiza state ffe twabadde eno nga tuli ku people power nti ne bwakubadde nga tewaliiwo kyanjawulo nyo after all byonna byansi. Do you think that was fine, Honorable? It was very fine. Nkugambye nti ne MP w'ekitundu yabadde tasobola kujja kusaba muzindaago. Gwomanyi revolution ng'etandise. Kakati nno ono bwabuuziddwa nti lwaki abakungu tebazze ku mukolo ogw'okuziika ne babeera ewa Mpuuga ategeezezza kungu nti leka kusudiya na kubuzaabuza bantu wabula balage ekyo ekituufu ekyabaddeyo. Ono nno n'agamba nti Mpuuga yeetuulidde mu butebe bwe yekka n'abo ababadde abakozi be ku lunaku olwo era n'avumirira ekya Mpuuga okuwamba abaana n'ebyo bye baakozesezza nti bonna obukodyo babumanyi naki ekyabadde emabega w'ekyo. Ba Honorable Mathias Mpuuga ato yabadde asobola n'okujja okwogera n'ababaka ba Parliament abalala bayogedde bo bali side eri awenjawulo kuwa bali mu kisaawe gwe mpaayo mpa ku bifaananyi ku babaka ba Parliament ababadde ku kisaawe nze nange ontereyo ku byabadde wano ku kisaawe wabaddeyo omu Mpuuga ye yabaddeyo nga naye tuteekereyoko ante wemenyera kyo tulage ku babaka ba Parliament abadde ku kisaawe
nkugambye nti wabaddeyo omuntu omumpuuga yabadde atya people power bwe kye bayita amaanyi g'abantu nga naye atya okukwatwa namuge nti soba oba oli musajja nze siriwo eno omukono naye ba oli musajja jja okukwate wano omuzindaalo nkutoolera essalaamu jangu ogukwate nga naye agutya yeebalamiriddeyo ku kiseera amaze kulya nti abasajja bagenze nti bagenze n'akomayo nga yeegattagatta abuuziza nti abasajja bagenze nti bagenze eno revolution si yakulyamu kyetwabagamba nti if you a politician ng'olowooza nti the state will use you against our intentions you are finished ani ate amulaba omusajja oyo bannange allah akbar ani ate alaba ku musajja oyo naye olwaleero ne constituency yagitya kakati nkugambye twabaddeyo bakaba baffe ne boogera era njagala kwebaza nnyo the right honorable Joel Ssenyonyi. Kakati nno ye musajja mukulu Lutamaguzi Ssemakula agambye nti ebyogamba nti Mpuuga yavaayo n'alabirira famire eno nti Mpuuga mpaawo nnusu n'embweti eyava mu nsawo ye ng'omuntu n'agitwalayo wabula nga palamenti bwe kiri mu mateeka nti omubaka yenna akkirizibwa okubeera ng'aweebwa obujjanjabi era kiri mu ssemateeka w'eggwanga lineeno Uganda era z'ensimbi ezaaweebwanga Mathias Mpuuga Nsamba okutwala mu ddwaliro okuwaayo Sseggirinya baba famire kye baayiruse nti Mpuuga ababeereddewo. Ebigambo bya Lutamaguzi bibino tubiwe obudde yadde biwanvuko naye tusobola okubeera nga tubinnyonnyoka. Mbuulira oyo bw'aba yajja ssente mu nsawo ye n'ayamba ku mugenzi nkugwange mwongerezeeko ezo ssente bazijja wali n'atemaatema nti bantemeretemere ntwalire empe ku mugenzi oyo just messenger olidde se bwe bakutumanga ssente ozitwala muzikiti nga bakutumya tereka kwefuula nti zizo kakati oyo mukulu twamugamba kendeera bw'oba ddagala lyabiwuka kati olinga kattanyenje waggwako oyo bw'aba nze ndi mulimi ate ndi mulunzi twalinanga kattanyenje olidde sebo ati nkugambye munnabuddu atya neewuwe twamugamba kakkanya amalala ago g'oleese tokyasobola kati obuti takyasobola nakuwangula erosi oyo gw'omulabyawo ati kampu teziyamba wati matazi twabadde tunoonya decent burial twagikoze era ffe twabadde tubagamba nti tewabadde byakulwana walabye wali eri twawadde bwikomandi mwaganidde omubiri omulambo tewabaddewo ebyo jasi byakwongeramu bwongezi kubanga ffe twagambye nti omukulu ono tuzze kumuziika enfa gyafuddemu mugimanyi ffe wano tosobola kujja ng'omuntu wange wamulemera nga afa n'akusaba beyiro ne mugigaana n'atuuka okufaatire mu mwagala ng'afudde kati oyo ye yabadde mutuma oyo esimumalirako na budde kubanga state ekozesa paka bwekukkakkanya those are agents of the state. If you are not an agent of the state you stay with the people power. Nkugambye nti kati oyo n'okuwangula ero Masaka oyo twamugamba nti ekituweesa ebitiibwa eno gaba maanyi g'abantu sebo nosa omusajja nga wasaati ya mukono gumu nakuwa akaluluke n'agamba nkuwadise ne bwonzanyirako okukkakkanya kati wuuyo w'ekitiibwa mulabe mukwano gwo enseene ekkakkanya yagaako ku babaka ba palamenti ababadde kino kisaawa kisaawa obutebe obulaba gundi tulage ku butebe obwo tulage ku butebe ondageko ne ku babaka ba palamenti ababadde awo ono beba mukulu anti nkugambye tulage ku babaka ba palamenti ababadde awo tulage obutebe obulengera sebo eno famire bagiise nti waliyo akagundi akajja mukulu ke basuubiza okukayisa mu palamenti mulina okubeera we mutabeerawo munaye kayinza okuyitirayo eri kubanga ono Magwaya alijja kubanga yakali emabega waako kati abo be babadde obutebe bitulage obutebe kubanga twagala kulaga bayasigesi omuntu ali ayinza okulowooza nti oba twabadde kenna nkugamba tulage entebe tulage ne bemupi ate tulage nekona kubabadde eri kati tetukyali mubiri byemabega biri eri nti abantu mukaako yagala muyite emupi oyo naye ttiimu yaba Magwaya mukaako ndagaawo omulala oyo mukama waabo
Katulizo katuno honorable. Katulizo ko honorable honorable Mpuga nga yogera. In fact mukubyagamye nti mwababadde eri abamu kumwe temwagenda na kulambula mulwadde. Ebyo yabyogedde misana nga tetunajja. Let's listen in kumboza no katono. Efujjo mukufa. Agwereka nawe kuteeka mu butungulu. Fujjo lyeri wabo bakomanda. Abo bakomanda uleterawe fujjawo. Olaba okomanda akuba enyumba yiyo ba foot soldier nga bambadde overall empya new overall nga bakuuma tondaba wali eri nga bakuuma mirembe commanding taking over walabye wakole fujjo. This cannot happen. We can't allow such to happen. Agree according to who? What wrong did they do? Now kyoyagala okundaga nti olwokuba omulambo tebaguwadde bakulu ba state abantu baffe mmanye the mysterious way how our people are dying. Our people are dying mysteriously. Njagala kusaluting all foot soldiers. Omwirembe gye mwakuminga ne police ebegomba. Nga bakutte wali bagamba naffe twagala muka training nga aka foot soldier. Walabye go bakubako. Nenga batekinga command nti bwoba olina byolese wano byogera ogende. Kuma emirembe eyo ye Uganda kati gye tutandise okuzimba ne state house kubane mwa Museveni abadde omukola agulaba live. The state was embarrassed. No. State yabadde esubira balese biguni nti bagenda kwekuba emigo bakole kitwabagambye bwoba oyagala okukola effujjo gezo okubeko wano ku muntu wa bulijjo ne police nayo yategedde we yabadde negamba these people are too organized. I want to salute all gallant police officers Uganda gye twetaaga. So kakati nno ye musajja mukulu Frank Gashumba afudde mu mbeera n'ategeeza musajja mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nti ye bwe yafiirwa kitaawe yamubikira n'agaana yadde n'okujja amulangidde ebigambo ebiwerako byonna biibyo byewulirire. Buli commissioner ina TX yayina ezino y'olunaana sajja mugagga mugagga atulage gye yali ayina nga tanaba kufuuka mubaka bw'aba ayina gy'ayina lwaki avuga UH Mpuuga wayabika ate nze Mpuuga nkwagaza kyo ndiba nkusaba kigwe Mpuuga sajja wamanye Masaka manyiwa those are the brains of Masaka Masaka omuntu w'amaanyi ali omu Mpuuga Bwanika bali very strong people side kubuli omuntu w'amaanyi Masaka bamuyita Bishop Servus Jumba. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli kwosinzira okubeera nga ate yeyo tulaba mu ngeri yemu musajja mukulu Honorable Lutamaguzi Ssemakula abuuziddwa lwaki bagenze maaso n'okubeera nti bafuutu soja bakola effujjo ku mukolo ogw'okuziika Ssegirinya n'abategeeza nti bali eri ba generali era teri ffujjo lye twakoze newankubadde nga bagezezzaako true provoking naye tetuwasobodde kubanga tuva mu mbeera ate oba oliawo okola ebitagasa. Honorable Fujje twalabye Masaka Honorable Mathias ali mu kisaawe erimwe muli eri mulemedde omulambo lwaki mukola effujjo nga lino mu kaseera nga abantu bali mu kungu bagali mu maziga. Effujjo teryabaddewo effujjo according to walabyewo w'olubale obantu waliwo bwe batutte mu ddwaliro kubanga ffe twabadde ne side y'abantu ababadde tewaliwo bwalemedde mulambo kubanga tusobola gamba nti maama w'omwana yalemedde omulambo gwe maama w'omwana yabadde ku mulambo gw'omwana we so zino interpretation zabadde according to the interests of the state era ffe wali eri we twabaddewo twalabisise kye bayita people power ti abantu bagambye omuntu gw'otaayamba ne gwe mwamma bbeiro nga mulwadde n'alaga ebigere ate ojja otya n'oyagala omufuuwo kakati okujjako nga wabaddewo entegeeragano ey'enjawulo naye twabadde tulaba yabadde ku kisaawe eri Honorable Mathias Mpuuga twamugamba talina kyali ne tumubuulira mwe mwagenda ne mumusukkulu ne tumugamba nti Mpuuga you are nothing bw'obeera ku ggaali obanga olukoba eggaali etambula ng'olukoba teluliko ne bw'olaba olukoba lwesukkulumya bwe rutinga ovuga tugenze gula ggaali naye olukoba omanya bizinensi twabuulirako Mpuuga nti gy'otegese ku kisaawe ojja kubeerawo ne state agency era gye yabaddewo ne maama w'omugenzi teyabaddewo yagaye twabadde tusuubya tugende tuga nti oyo Magwaya wa state gyali si gye tujja okugenda era naye yabaddewo n'emiwumbo gy'emmere ne bwalawensi we state we yamuwadde okubeerawo n'ekigwa bwe mbadde nkusubira okuvumirira effujjo tewaliwo effujjo oba olira gwe walabye gwe baakubye
mbuulira Soja nga bambadde bimyufu. mbuulira bawo lunaku gwalabye gwe bakubye Nga bambadde bimyufu bwe bati. tugende tumulwanirira afune ebbeero yadde bagiganye kwanza okusinziira twakomyewo alokosi twalaze ekifaananyi kyaffe mbagaliza bemunjagaliza banywanyi ensonga nnyingi zikyagenda maaso n'okuba nga zitambula zetubaleetera mu series ez'enjawulo tusinkana ate mu mboozi endala nga bwe zigenda maaso n'okuba nga ate zitambula. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.